Oluvannyuma lw'endwadde nga kolera, Ebola n'endala okweyongera okubalukawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'enta bw'eva ku bukyafu obususse olw'abantu abamu obutafaayo kuzimba na kukozesa bulungi kaabuyonjo zaabwe. Embeera eno yewaliriza atwala ebyobulamu mu ttawuni kanso y'e Kyengera, Ssemakula Joseph, okulabula abatuuze abawangala mu ttawuni kanso eno nga bw'agenda okutandika ebikwekweto mu kitundu kino ku bantu abatalina kaabuyonjo n'abamansamansa kasasiro n'ekigendero eky'okutangira endwadde eziva ku buligo. Ate mu bikwekweto bwe tunaakola buli atalina lisiiti ya kasasiro tujja mu mabolera baabo abamansamansa kasasiro era ndabula buli abadde amansamansa kasasiro wonna ebikwekweto tebijja kukoma ku bya buyonjo abatalina kabuyonjo ne gwe tunaakwata ng'amansa kasasiro. Ono agamba nti abantu bonna abanaakwatibwa mu kikwekweto kino nga tebalina kaabuyonjo baakusimbibwa mu mbuga ez'amateeka babitebye olw'okwesuulirayo gwa naggamba ku nsonga z'ebyobulamu ekiyinza okuviirako ebirwadde binnamutta okubalukawo mu ggwanga. Tujja kugattamu okusomesa n'ebikwekweto era abantu baffe bajja kutwalibwa mu mbuga z'amateeka abanaatasangibwe abatalina kabuyonjo. Embeera eno yewaliriza ekitongole eky'obwannakyewa ekya Community Integrated Development Initiative okukwasisako essomero lya Mugongo Secondary School balizimbidde kaabuyonjo empya n'ekifo ebookera ebisabika by'abakyala ebibeera bimaze okukozesebwa. Akulira ekibiina ky'obwannakyewa kino Juuko Fulgencio asabye abantu okufaayo ennyo ku buyonjo basobole okulwanyisa endwadde. Obuyonjo babukuuma bati bw'oti bw'olina okukola ng'oyagala okusigala nti nno personal hygiene wo ali high. Omwana oyo akula ebintu ebyo abimanyi era bw'anaagenda mu maaso eyo ajja kgenda nabyo. So y'ensonga lwaki tugamba katubakolere toilets ez'amazzi. Twafuna okusika omugwa kunene ne bannaffe abatuyambako okukola puroguramu eno nga bo bakirabira ddala nti ku Mufirika naddala mu bitundu ebyebyalo ebbalibbali si kyangu nnyo okukola kuba nti nno basobola okukozesa obulungi toilets ez'amazzi. Akulira essomero lya Mugongo Secondary School Kobusinje Edville yeebazizza nnyo ekibiina ky'obwannakyewa kino olw'okubadduukirira okwongera okutereeza ebyobulamu byabwe kubanga abayizi babadde bayisibwa bubi nnyo naddala nga bagenze mu nsonga zaabwe. There is also provision for those girls where they can easily go, they refresh themselves, they change whatever they change. I can't mention. Ssentebe w'ekitundu kino Kityo Joseph asinzidde wano n'akubira abatuuze ob'omulanga okufaayo ennyo okukuuma obuyonjo bwabwe n'okufuba okulaba nga bazimba zi kaabuyonjo n'okukwata ezo ze balina obulungi kibasobozesa okulwanyisa endwadde. Abatuuze bange mwenna abali yonna yonna gye muli mwongere okuyonja buli olukya yera buli olukya longoosa buli olukya beera nga mwoza ebintu. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gy'otobadde.